Ekibiina ekitakabanira eddembe ly'abato obutabatuusaako bikolobero ekya AMCAN kikakasizza nga buli lunaku abaana abasoba mu 2 basobozebwako ate abalala ne babatulugunya. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa ekibiina kino, waliwo abaana abalala bangi atuusibwako ebivve kyokka olw'okutya ne basalawo okusirika oluusi ng'abantu be beesiga ng'abooluganda oba abazadde be babatuusa ku kibambulira kino. Kusanga buzibu nnyo ku poliisi okusingira ddala fayiro okubula okusanga fayiro zirakinga some information kwegamba ng'omusango tegusobola kugenda mu maaso ate n'oluusi abapoliisi abamu babanga tebali willing. Ekibiina kino kigamba nti ebitongole ebikwasa amateeka naddala poliisi n'ekitongole ekiramuzi naye bikoze kinene nnyo okukkiriza omuze guno okwegazaanyiza mu bannayuganda. Nnyo okusibya ku baana be bantu abaliraanye abaana nga bwe tugambye ng'abasomesa ng'abazadde ng'aba state parents oba aba neighbors. Kwegamba gwe ng'omuzadde toyina kwesiga muntu yenna. Abaana bangi basobezebwako ensonga ne zitwalibwa mu kkooti kyokka abantu ate abandi badde bawa obujulizi awamu batiisibwatiisibwa ate abandi ne babagulirira ekivaamu emisango gino ne bagitta. Ekitongole ekiramuzi kirina emisango emingi kati nga defilement okusinga ddala aggravated defilement eyo capital offence tried in the high court ate ogenda mu high court osanga walimu emisango emirala kwegamba nga backlog nyingi. Nze tandikubiridde omulanga ab'ekitongole ekiramuzi bayinza okuteekako special courts. Alipoota enekoledde ekibiina yaza disitulikiti 10 ezisingamu omuze guno nga Apache, Gulu wamu ne Kasese zeesinga okubeeramu ebivve bino. Alipoota y'emu eraga nti abaana abasoba mu 600 olulamba be basobezebwako mu mwaka oguwedde.